Nakulegulo poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe baalinyegere mu nteekateeka y'ekibiina ki NUP ey'okusabira bannakibiina abaasibibwa n'abo abaafa olw'ensonga z'ebyobufuzi nga wano abamu ku bakulembeze baakwatiddwa okuli omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi wamu ne ssaabawandiisi David Lewis Lubongoya wadde ng'oluvannyuma baateereddwa. Kati mu lutuula lwa palamenti olunaku olwaleero omubaka owa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi nga yatuddewo ku lwakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti yeemulugunyiza ku ngeri y'abakuumaddembe gye bazze bayisaamu Abannayuganda nga ne gye buvuddeko akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa nga kyajjadde okuva ebweru w'eggwanga. Of the National Unity Platform, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, you are aware, was kidnapped from a plane and driven to his home. Yesterday, the offices of the National Unity Platform were not only sealed off, national leaders arrested from a secretary general to a spokesperson. Omubaka Kivumbi wano waasinzidde n'asaba minisita w'ebyokwerinda okunnyonnyola eggwanga ekireetera abakuumaddembe okuyisa Bannayuganda bwe batyo ng'era agamba singa tavaayo ne yennyonnyolako agenda kukulembera mu babaka banne beekandaga okufuluma palamenti. Issues I'm raising are pertinent and they've been in the knowledge of everyone in this country. Either we receive a statement from the minister now, or I read my troops outside this chamber. Thank you. That is our stand and you can do nothing. Wabula wano mu kumwanukula amyuka sipiika wa palamenti Thomas Tayebwa agezezzaako okubawooyawooya okubasaba ensonga bazikwata empola wadde ng'ono tebamuwuliriza. Honorable colleagues, when we are in this house, members are usually walking in and out freely. No one asks me permission. No one has given me warning that I'm walking out. So whoever is comfortable to sit and handle business should continue and handle business. Whoever is uncomfortable, otherwise I've made my request. So yeah, those who are uncomfortable can move and we have Muwanga Kivumbi ategeezezza nti tebasobola kubeera mu palamenti nga gavumenti tesobola kunnyonnyola bikolwa bya poliisi. Ava ebweru baamukwatanga omubbi w'enjaga, ne bamukwatanga oba mukwasi w'abakazi, ne bamukwatanga ekintu kyonna ekibi ng'ekitereke ekyajjidde ku nnyonyi nga terrorist omutuju, ne bamutwala mu mmotoka ne bamuzza ewuwe. Ewuwe bafuddeyo barracks. Wajjudde omusango gwe yazza kuvaayo n'atambula eggwanga lino n'alyoleka kyalina obuwagizi n'ebyaliko Bannayuganda bye baliko. Ne babakwata balifudde lunye kibe bakwata abakulembeze nga babatoolwa eggulo nga basigaza abaana baffe. Olwo balabise nti abakulembeze tetufaanana baana ffe batukwatibwa akafaanyi era tetubafaako. Kati basuubira nti olwaleero era tugenda kujja wano tuwe palamenti ekitiibwa, sipiika ayambadde wiigi ye tumuwe ekitiibwa, akulembeze mu nsi ng'ejjo ly'abalamu ejjo batulugunyiza abantu. Ekimala kimala. Abantu ekimala kikola ki? Kimala. N'olwekyo tujja kukola buli ekisoboka kyonna ebisoboka okulaba nga bano ate leero tutandikako buti. Ababaka ba palamenti oluvannyuma mu kibiina ekya National Unity Platform boogedde ku nsonga eno lwaki basazeewo okufuluma palamenti. Basazeewo okufuluma palamenti nga tetweyawuddeemu nsonga za kulinnyirira ssemateeka. Eggulo buli omu yakirabye ku lunaku lwa independence lwe tugamba nti lunaku lwa meefuga era ng'omuntu yenna aliyo yeebuuza meefuga mu kigano ne balumba ekitebe kyaffe ne bakiteekako poliisi ne balumba kamwokya ne balumba ekavule wona ne bateekawo amagye nga tetulina gakisesinga. Ekyasinza okwongera otunyiza n'otujja enviiri ku mutwe kwongera okukwata abakulembeze baffe ne weebuuza nti babakwatirawa era babakwatira kuki. So bodda mu nkola ey'ebibiina enfuga ey'ebibiina ebyenjawulo kitegeeza tebikyalina makulu era ndooza buli Munnayuganda akirabye nti bino bye mugamba mbu tulina ameefuga twali tetunnasajja esuddeyo gwa nagamba ng'abaana b'abandi bali mu kukwatibwa, abaana b'abantu bali mu kuttibwa, bali mu kkubwa n'abakulembeze abalala n'okulanga bamalamu emyoyo gy'Abannayuganda okuba egyagala enkyukakyuka kuba bye bakola bateekamu kutya mu Bannayuganda kubajja ku nkyukakyuka gye bayayaanira. Tugamba nti tujja kubireka bikolebwe bityo. Olunaku olw'enkya tujja kutuula nga bali ku ludda olulumirirwa abantu tubeeko nekyo tuteesa kiki tuddako. Beetabye mu kukusa abantu, mu kuwamba abantu, bannabyabufuzi
mukola bino ebikola ebimenya amateeka twagala batulaga kibonerezo ki nakyo kikolebwa okubanyigiriza so ffe ng'abaka ba parliament ddala abakulu olw'opposition era nga ffe aba-NUP naddala tetusobola kukkiriza kutula mu parliament nga erimu eweeru ebitongole bye tulina okusupervisinga bye tulina okukolako oversight biwamba abantu amaka g'abantu nga president Kyagulanyi emagere mu constituency yange nyini gye nkiikirira bagafudde ekkomera wakati w'obutagobera amateeka. Tosobola kugamba nti n'abantu abaatula ku makya ne bakola ssemateeka bali basiru baamukola nga ffenna kwe tulina okutambulira. Etteeka bwe liba ligamba nti omuntu anaabanga n'eddembe lye ery'obwebange okusinza oba anaaba n'eddembe lye ery'obwebange okuwagira ekibiina ky'ayagala, nze nondowooza eryo eddembe ly'obuntu tewaali lirinnyiridde. Bwe tuti nga Uganda eggwawo ate bwe okyetegereza nnyo ensonga eno tekomye kuba nti nno kikolebwa eriffe naye eri eggwanga lyonna eggwanga nga lireeteddwako damage etagibwako nga buli wofulumya bwoti olaba nti okutoboola eddembe ly'obuntu kisusse ekyo ng'okirese nze olunaku lwaleero kanso yange ey'Amakindi Ssaabagabo tekyasobola kutuula mukama waayo Meya Kabuzi ali bubi ddala naye ate n'abaana bangi nnyo bali munda ku nsonga ezitali nti okuliyimirira ku fulo ya parliament noga nti njagala minisita ayogere kati nenga minisita goyagala ayogere ku ssaawa eyo yennyini taliimu mu house speaker n'akugamba nti munaye ekintu wandi kiŋŋambyeko ne nsobola okuyita minisita goyagala nnyonyole abeerewo noga nti njagala nnyonyole kati naye nga tegoyagala nnyonyole kati taliiwo ne bakugamba tuweemu akadde ngenda mugamba ajja nnyonyole n'owekandaga n'ofuluma ndowooza oba oli Muwanga ategeezezza nti kino kitandika butandisi ng'ekiddako bakulemera mu paalamenti bakyankalanye abanaaba basigaddemu. Lwe tunaddayo mu house tetujja na kuvaamu tujja baga tugenda kutuulamu nammwe temujja kuteesa naye leero eno ntandikwa enkya tujja kutuula tusale pulaani we tutwengerayo nga ne leader